Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.
musajja agenda Kampala kunoonya nsimbi Toyina kyakkola olina okuwenya Kampala kunoonya nsimbi kola njosi wenge Kampala kunoonya nsimbi Ai Kampala kunoonya nsimbi Kampala kunoonya nsimbi Era kumatane sindika ekikaali yabonabona nfunira kamaani wabona kuba njola yatafazali ekimere wabona kuba tukwekolera kola ebayeyire kola olemuntu kola ebayeyire kola olemuwami ekeri ogenda musajja agenda Kampala kunoonya nsimbi toyina kyakkola olina okuwenya Kampala kunoonya nsimbi kola njosi wenge Kampala kunoonya nsimbi Ai Kampala kunoonya nsimbi Kampala kunoonya nsimbi akalina bambadala kabulira mu misiri njibala kaleerako kalungi kayambala leka njereze nzire Kampala waliwo abakyala yakola ensimbi zaabwe basike bayatiibala walina mubakyala entazimulanira n'abayala mulina abakyala bakola ensimbi zammwe musiki bagati ogenda omusajja agenda Kampala kunoonya nsimbi toyina kyakkola olina okuwenya Kampala kunoonya nsimbi kola njosi wenge Kampala kunoonya nsimbi Ai Kampala kunoonya nsimbi Kampala kunoonya nsimbi Yo, respect, Janela, producer, left way, teacher, musomesa, blend. ogenda wamusajja agenda atunda mututa tekayo sawo nekubati buli gwe nasomesa nnyo wano mulabe nti nange nina abasomesa bwangu oyegenda ewaka eno sho ya China P buli gwe nasomesa ng'okimanyi oyisa emikono gyange oba nze nkuzaala oba sinze nkuzaala oba oli mwana wange oba toli mwana wange ng'okimanyi wayita mikono gyange jangu wano otegere nti ezaani bwegenda ewaka nenanyini kikutana ngambako nti bwana gwate gwe bombo kirati stupid mwenyewe be nasomesa oba abaana bataata abaana ba maama ng'okimanyi wayitako bwegambika buli gwe nasomesa olabe gwe buli gwe nasomesa lenya stage teacher of the nation era buli musomesa ali wano gambabulire mwenna abali wano olinako wajja mu kyalo olina eyakuleeta olina eyakuzaala era musomesawo katunuulira abo bonna nze basomesa tegeeza nina sikulu kwaya namba benasomesa ate nga mulimu ne bakulu bange nga bano mulimu bakwano bange tegeeza I'm a person of the nation munange akkiriza jangu betondere jangu kusonyire kate jangu betondere kusonyire abetondere kutoka mulole mu kitiibwa obagambe tupolo teacher jangu tulonye mu bitiibwa jangu tulonye mu bitiibwa Chairman, akadayimba bwejangu olunakuba teka DJ wama
Alright. Balamusizako mwenda abalabi baffe ab'Amagala TV. Tuli ku China Beef Festival 2025. Omusajja ayagala endongo ayagala music era asobodde okubeera nga akola music festival ye eya 2025 era nga bulijjo tubeera tubikutuusaako buli mwaka 2024 twakutuusaako festival yagikola wali eri ebwayise mu luguudo wakati olwaleero agirinyisiza eddala agitadde ku mutendero gwa waggulu ennyo ogirabye ng'akolere mufu gy'amaanyi aleese omuyimbi omunene Geoffrey Rutaya asobodde okubeera nga amusapootinga amuyimbirako endongo ebadde y'amaanyi nnyo naye nga tubaddewo nga tutuusaako byonna ogenda banga obiraba byonna bibadde mu festival eno era nga Simple profile ku Magala TV tugenda bikutuusaako olunaku olwaleero luneeno tugenda kwogerako n'omuyimbi China P atubuulire endongo agisanze atya festival eno lwaki asazeewo gitegeka emuyisizza etya era biki byasuubira kikyayongeddeko 2025 2026 kikyaleesa alina n'akayimba akapya katugambye nti omusomesa naawe olinayo omusomesa wo oba naawe oli musomesa saba tusanyiza okulaba nsanse nango kusanga n'abalabi b'Amagala TV mwenna okubasanga. Music Festival isanze otya? Ekyamazima kibadde kirungi nnyo era singa kitambula bwe kityo kitegeeza n'omwaka ogujja tugenda kubeera abaakabi nnyo kubanga abantu babaddewo, abantu bazze, abantu bawadde omukolo ekitiibwa. Kyanjawulo ki ekibadde mu festival ey'omulonde guno eno? Mu show zonna ze naakoze eno ekyasinze okumbeerera ennungi n'okumpa emirembe era nga nakusooka kubaza manager Apitex yasooka okugula tiketi mbawagezi ba Uganda n'agula tiketi ya 50 era mwebaza nnyo agenda n'omutima omulungi ogwo era bannayuganda mbasuubiza okuba nga mujjenga ebwayise tufune festival eno kubenga ebeera y'akabi kuba kuyimba tebiba bigambo. Tuze tukulaba okola zi festival ez'enjawulo ng'obeerako bw'omu naye olwaleero tulabye waleese omuyimbi ow'erinnya ow'amaanyi kyavudde ku kiki neeno abawagizi badde bamunsaba ate mu nsi tosobola kukikola kintu ne weemalirira otegeera buli bwokola ekintu ne bwebambaga kuba omukazi gwe bwogenda omuwasa omusaalemu naye era weetaaga abakuyambako oleete mukyalawo kitegeeza nange neetaagako omuyimbi annyambako sobola kuba wakabi mu ggwanga nze nzekka olina okufuna nnyambako okusobola okubeera sita eyeeyongera kabe kamiliyoni tayimba yekka kabe muyimbi ki mu nsi yonna tasobola kuyimba yekka kitegeeza mu music zino zetukola buli muntu aba yeetaaga abayimbi bwe najala ennyimba nnyimba essaawa 2 so ekyo essaawa 3 kitegeeza abayimbi tubeetaaga era tubasaba n'omwaka okujja mujje tubeere baakabi fena. Lwaki bulijjo weenyooma okusinziira ku bujjo by'otegeka kuba ndaba ekyamulundi guno kibadde ekyanjawulo nnyo ku bya bulijjo? Nze mu bulamu bwange seenyoomangako kubanga bwe nali ntegeka kino tewali yaŋŋamba nekkiririzaamu okusobola okukola ekyo ekinfula okuba owakabi. Mu Uganda si buli muyimbi nti asobola okwetegeka. Abayimbi be bakola konsati banoonya nnyo bapromota, nze sinoonya promota, nze noonya kuba wakabi. Kubeera kati ndi wakabi otegeera noonya kuba wakabi. Neebazanya aba BTFM okumbeererawo, Magala TV mumbeereddewo, musibe mwena mumbeereddewo bambi. Ate mu nsi sinze ye promotinga wabula abawagizi social media. Waliwo omukwano gwabwe bamuyita Anet Nabbaale namusanga ku social media naye buli kenkola n'akateekayo. Waliwo nazi artist bonna bambeereddewo. Nze sina kyenza kuwa bantu babambeedde neebaza nnyo abantu bonna abazze baswakaira ku makya ne gamba show yansaze omuyimbi gwe nalansaze nakola ki n'ayimba. Osobirandi kati osimbudde mu ndongo otandise otegeka ebivulu ebinene ebibona. Mu Uganda ensonga ekigifula okuba ey'akabi mwe bapromota oba ba radio presenter oba ba social media abayimbi bangi mubawanise naye tebamanyi kuyimba. Bamagala teri muntu alaba China P ng'ayimba naye gomba kulaba muyimbi mulala. Ekyo naawe okimanyi era ozza okifolowinga. Eno show yange oliko yakubiri mukyogamba tonyumirwa. Kati ngezaako okugamba nti mu nsi abayimbi mbawa platform abatamanyi kuyimba olwokuba bawemula eggwanga naffe tetuyimba ebyo
kyova olaba kizibu okubanga nyimba ne bwenkeesa ku makya nosanga akasusa eccupa. Okuba oluyimba lwe natandikirako leero oluyimbe tewali ayinza kasuka ccupa ku stage. Kitegeeza abantu bakkirizamu ekyo kyokola ki kyoyimba. Lwaki kino wasazeewo ogituuma China Festival? Ekigambo kya festival tekiriko nti kyanjawulo era ebeera nga concert. Kyogamba bwennanga concert abawagizi abajja baba balala tebaba bantu. Tebennanga concert ababeera mu office be bajja. Bw'olanga concert era abawagizi boolaba abajja mu festival era be bajja. Bw'olanga album launch era be bajja. Bw'olanga festival tegeera. Bw'olanga carnival era bonna baba bantu. Tegeeza ekigambo festival fenna tukikola ki tukitambuliramu. 2026 tusuubire ki? 2026 nsaba abagizi bajje bangi. Osanga tunaategeka mu kisaawe nabweru nga wano tewatumaze. Olwa kayimba k'embudo sabuukulula soko tuwe mu kayimba kyako. Omusomesa mu nsi oba oli mubbi oba oli musazi wa nsawo oba oli mukozi oba oli ki olina eyakuleeta mu nsi okuba owakabi. Akayimba bakayita musomesa. Nawe Magala oli wano naye olina eyakuleeta okubeera okubanga okwata kamera eno. Naga tolina musomesa balina bangi. Kyogamba ne Museveni alina eyakola ki? Buli kyetukola waliwo yakola ki? Oluyimba lukwata ku ggwanga. Mu Uganda essaawa zino tewali luyimba lwenza kuteekako lwolusinga. Luŋŋambe Soko obaweemuga kakolansi basobole okabanjulire basobole okagala. ngenda bawa kolansi n'ekitundu. Musomesa saanatambule bulungi. Musomesa saanatambule nga bamukuuma. Musomesa saanakuuma eddaala ly'alina kubanga erinnya ly'eddene okukira balala. Oyo ebizibu bingi eyo mu makubo gy'ayitamu. Enkuba n'enkuba akasaana kokyamu n'akuba asomese nze mbe mulamu. Asaana kutenda omukama muddemu bw'otabeeranga kulaajana. Tubalaba eyo mu kkuba emirimu njagaana. Osaana akuuma eddaala ly'alina kubanga erinnya ly'eddene okukira balala. Oko China P bwatu bwawadde mu Music Festival ye 2025. Sigadde nze Simple Steven with a simple profile. Mubeere bulungi mweraba. Special dedication to all teachers in the world. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.